abalungi be basinga obungi ababi. Program ye y'abalungi abasinga obungi mu nsi okusinga ababi. TV ne radio, Dream TV, Impact FM. Abagirimu programu eno yenze Nantongo ndi ne mwami mukulu Alex. Mu programu eno tuleeta emiramwa ne tujogerako ne tugiteesaako. Naye mwami mukulu nga omuwooma wa programu eno atuyanjaliza ekintu kyonna nga bwe tuba tukimukubye mu maaso nga bwe tuba tukimusabye atusomesa ne tujjamu ekyokuyiga. N'olwaleero nzize n'omulamwa ogugamba nti waliwo enjogera etambula mwami mukulu simanyi oba ali ogiwuliddeko naye eri mu ffe 2-3 benjogerako nti tukooye naye naffe bw'otubuuza nti mukooye ekitugamba tetumanyi. Kiringa oli bw'anaazuukuka nagandeka mpumulemu naye ng'ataava kwebaka. Amakulu gaakyo ki? Waliwo ebintu bibiri. Oba ffe omuntu tulina omwoyo ye soul, tulina n'omubiri ye body. Naye tukooye okutusomesa, tukooye okuyiga n'okumanya tetumanyi gye tudda ntera okiga nti tulaga wano nga I should stop. Tetumanyi. Body ne soul, omubiri n'omwoyo birina bwe bikoma okuyiga oba to take in nti kino tugende ku kigambo koowa kuba kikikulu mu byoyogera okukoowa. Mpulira nga tukooye tuwulira nga tukooye nga tetukyasobola na kuyiga. Okukoowa kiki? Okuwulira nga tokyasobola kwe kuwulira ng'okooye. Tokyasobola kuyiga, tokyasobola kuyimba, tokyasobola kudduka, tokyasobola kwemulugunya, tokyasobola kulya nga bikuyinze. Mu lulimi Oluganda tugamba nti entegetege zinfambye nga tokyayinza kwekoowa. Muyizi muzizirize egambye mulimu kye tuyita romanticism. Ekyo kireese Alexism. No. Gundi, romanticism kintu kiri. Yes. Okay. Gundi olabye. Okay, bade simanyi. Gotomanyi kigambo romance. Nkimanyi. Tomanyi kuba romantic. Kirizim. Romanticism. Shemba. Kwe kubanga ekintu kiweweeta bano kyogera ne kirabika ng'ekirungi ennyo. Kati Omuganda alina romanticism eyo. Ali romantic. Anjoga nti amagulu ganfampye nga teri kugulu kumufampye no. Nga teri kugulu kumufampye naye Omuganda njogamba tufudde ffenna. Bonna weebali. Kwega bakiyita ekyo romanticism. Batuse. Naye nga bakubye omuluyi. Okitegeera? Batumaze. Essasi bwe livuga nti ho emundu zonna bazimazeeyo. Nga tonnalambulula. Kati oli romantic. Nga tonnalambulula. Kyale. Ekyo ffe mu literature tukiyita romanticism. Kwe kwogera ekintu n'okifuula nti kirungi naye nga tolinaako na kiki kikulu. Batuyigiriza Abaganda. Batugamba nti obikka ku bukyafu bw'osanzeewo n'onogwa obutiko n'ogenda n'olya. Embeera eyo wandiyinziza ogamba sijja kunoga butiko naye obubikkako essanja n'ogenda maaso n'onogwa obutiko n'ogenda n'ofumba nokola ki? Eyo romanticism. Kati kiri mu ffe. Yati kubikkako akawuuwo. Abaganda bali romantic nze gambi. Emmere eno tugitandika bwakugamba wuliriza kankubula okumanya Abaganda bali romantic. Wano nja kugendako wala abalokole nze ndi muntu mukulu nzikirizibwa okwogera ebintu bikulu amwe senior citizen. Okay, Abaganda bagana ne bagamba mbu akawunyawunya ke katwala ettooke. Yes. Romanticism. Olidde ddala ekintu kiwunya naye gwe okireka okifuula romantic mbu kiri okay. Okitegedde ffe tusoma mu literature bibiri. Tulekerawo kuba ebyo. Tetusobola. Kakati okukoowa kiki? Waliwo abakoowa nga bali romantic. Kiki atuli bakoowu mpaayo bbi awo bbiri. Abakoowu mugenda kunywa bbiya.
tuba tukooye atoko onywa bia kati kankubule mwana anti nabayola oboko onywa bia twabakoowa anti kyenkugambe sokolinde abatusomesa obukoowu sokolinde kankunnyonnyole nkugambye bwoba omukoowu nkugamba abantu bali romantic wa talina kyakoze nyina janaga nti tukooye nnyo bane kiki twakoowa ddaffe twakoowa abo ba Alex twabakoowa mpayo walajawo mpayo walaji akulaba bulabi ku dream n'agamba mpa walaji nakoowa kakati n'ogamba oyo ddala bw'aba akooye bwe tuba tumanyi okukoowa kyeki bw'okoowa onywa walaji nedda ne bannange ensi eno nze ntunuulira ensi neggalira mu nnyumba saagala kufuluma mu bagwagwa abo saagala genda eyo bweruyerwe abantu ddala ne beewugulaliza ddala biki ddala bw'oba okooye onywa walaji bw'okookolaki kwebaka owummula mwami mukulu bw'okookolaki nze nkuba jita awo oba okooye because empuumuza nkooye nesinzaga nti nkooye bampa embizi olumba nkooye ate nekirala mu comment bakugambye nti lekerawo okulumba enva zaabwe baani mu comment ababalya ba program nvaaki embizi nze sigirya beba nsinga ogirya temunnepankirako nze njirya obadde ki ate sigirya najirya dda nga ndi muto awulidde kakati ndyako katonotono anti ndi romantic kakati I'm sugar coating it kibeere ng'ekiramu endwadde tuli romantic nazo tuziyita endwadde z'ekyama endwadde embi ennyo ffe tubeera romantic tobulwadde obw'ekyama kale n'okuteebereza obulwadde obw'ekyama kubeera romantic tulowooza bwakyama naye nga bubi nnyo naye tebwogerwako bulungi ekitulya tetukyogera tukiteekako akawuuhu akantu akalungi awulidde ye AIDS teekako kondo naye nga ddala obulwadde weebuli naye bakugamba beera romantic n'omuwala bakati akubuuza olina kondo romantically as if kirungi nnyo ekyo no ogenda kutta baana mu kapiira baana ba Katonda ogenda obbatira mu kapiira Katonda otuke muggulu abakubuuze weepankamba oli romantic have you got a condom mutuga abantu abaana mubatugire muki mu lubuto mu condom mu rubber gongo subiro enseterere nga gokozesa condom enseneterera nga goli ku condom gyokozesa kigatta mbuuza soul ne body anti nzija oba kyekyanguwa soul kankubuulire body yaffe eno yekoowa naye abantu abasinga okukoowa abamu tebabaako na kye bakoze abasinga obungi abakoowu wano tebalina kye bakola teri kibinga kukoowa nga tolina kyokoze kuba oba tokooye oba okooye obutabaako kyokola abasinga wano abakoowu tebalina kye bakola naye bakoowu omusanga ali awo atagala anti ffe twakoowa mwakoowa ki talina kyakola akooye obutabaako kyakola oyo mulamu okusikoowa oko kikwenyiwa kwetamwa suicide slow suicide wetta mpola kubanga ekikulya kiri mu tolina kyokola ate ogamba oli mukoowu ate bwe weyandiwumudde ddala oba okooya ate onywa walagi oba olya mmere nyingi so that is slow suicide ogenda kwetta mpola baba myaka emekaana eri Abamerika bawangala 10 Abajapani 12 wanaana 5 ofudde lwaki tufa mangu olowooza lwaki tufa mangu okoowa nga tetulina kye tukoze weebale nnyo kaakati n'ojjako omubiri of course gukoowa naye ogukooyezeseza ki gukooyerwa ki
kubanga waliwo omubiri okuwa ddala naye ng'ova kubeera mu bakazi bana gukuuyi nga tekigatta ova kuba puulu gukuuyi matatu kumaca ova kumaca kuba puulu omubiri gukoowa waliwo n'eŋŋamba egamba learning can never stop okuyiga mbu tekukola ki okuyiga tekukoma mu mubiri kukoma nakuwadde example nti bw'ofuna dementia oba okyasobola okuyiga omubiri olwo gulekeddeawo okukola ki okuyiga owulidde brain bwebaako damage oba okyasobola okuyiga bw'ogenda mu gundi mu bakiyita batya koma oba olina kyosobola okuyiga weebale nnyo therefore omubiri gwo gulekeraawo learning stops for the body but cannot stop for the spirit omwoyo gwo gwe gutakoma kuyiga naye omubiri gukoma okuyiga kyova olaba nti osobola okutta omubiri gw'abantu naye omwoyo gw'ekyo ky'obattidde tosobola gutta okitegeera osobola okutta omuntu nekyotasobola kutta gwe mwoyo gwe ogukumusizza katugambe bwe mba n'omwoyo ogw'ekikatuliki kankiteekaawo right gwe nojja nonzita lwakuba ndi mukatuliki osenze muntu naye omwoyo gw'ekikatuliki toyinza gukola ki kugutta omwoyo gwa Buganda ogutafa tosobola gutta naye osobola okutta abantu Abaganda naye guli omwoyo gwabwe tosobola gutta kubanga gwo tegukoma kuyiga bobotta nga gw'omwoyo guyiga kaguga nti kati abalala abaddako nga gubayingira nga gubaga nti mukole muti ne bwe muti kubanga luli bannamwe twabalaba babattira wali omwoyo tosobola gutta era gwo tegukoma kuyiga wabaawo ebiseera nga tulina kuyigisa mwoyo ate era nga kyekisinga obulungi kuba gwo tegufa omubiri gufa era gulekeraawo okuyiga naye omwoyo tegulekera ku kyova olaba ndi kakati eggwanga olinyigiriza leero Abayisirayiri Abapalestine bali ku mbiranye naye omwoyo gw'Ekipalestine tosobola gutta oyinza okutta Abapalestine miliyoni 2 naye kiri ekibalimu nti Bapalestine Basiraamu Abraham simanyi bava mwani obaani toyinza gutta n'Abayisirayiri kyekimu era kyovola nti abantu abo olutalo lwabwe terugenda kulekeraawo balwanyisa myoyo si bantu Isirayiri nti ffe tuli balonde kiri mu Bayibuli tuli baana ba Katonda mwoyo si mundu kati obulwanyisa emmundu ekyo kikoma nakyo nga tolina mwoyo kati gavumenti zaffe zino teziri mwoyo ziri mu mibiri bamemba of parliament tebali mu mwoyo bali mu mubiri sente kyovola era bijja koma naye eggwanga lyonna oba abantu bonna balina omwoyo ogutaggwaawo ogutafa babe ba Yudaaya babe ba Palestine babe Banyarwanda babe Baganda ekyo tosobola kitta ate omwoyo ogwo bwe guba nga gw'amaanyi ddala nga bagulina baliredde okufiirira omwoyo ogwo abantu abo baba bagumu nnyo so we should be developing the spirit omwoyo okusinga n'omubiri kubanga bw'ofa abaana basikira almost mwoyo gwo okusinga ebintu kubanga twajja kunyumya nti nze ndi muzzukulu wa gundi kitange yali gundi eyeebase egindi oli ku mwoyo gwa kitaawo gw'oyinza okukinafuya n'okiyita omuzimu naye guba mwoyo gwa kitaawo gw'olimu gwa bajjajjaabo era n'ekitiibwa kyonna families zirina ebitiibwa tebabirina lwakuba be baliwo babirina olw'omwoyo ogwo gwalimu bali bonna ababasookawo kati abakabaka b'e Bungereza omwoyo ogwo baliko ogw'obwakabaka bw'e Bungereza munene gwadda kyovola obwakabaka bw'amaanyi era bwe bayimirira b'amaanyi ojja kutta Diana ote simanyi Dodiba ote bano bonna abalala abantu abalala n'abakabaka abamu baabatta
naye omwoyo nze kyekyo kyenkusibirako nenkugamba nti kabaka waffe si wa myaka 6 kubanga akiikirira omwoyo gwa Buganda. Omwoyo gwa Buganda tegusi gwa myaka 6 gwa myaka egisukka 12,000. Owulidde? So kizibu nnyo okutta omwoyo ogwo just by okugamba nti emmwanyi zirekeraawo bazidde eno bazidde eri. Kyenagambye nti ujja zitwala eri zidde eno nojja kuba tozitutte. Kubanga tetuzirimisa bukugu. Nedda. Tetuzirimisa kusoma buyivu. Nedda. Tetwazirimisa nga tutyo. Kwata nkumbi ogenda olime emmwanyi. So tumala kufuna degree. Tuzirimisa mwoyo. Tuzirimisa bwoyo bwansi bulungi bwansi kyovola bagugubye bagamba nti abo turuka nedda. Kubanga otuuse ku mwoyo bagamba nti omuntu muwundinga omubiri nebo owundinga omwoyo gwe. Ne mu Bible mwekiri oyo alivoola mwoyo mutukuvu. Zanyira ku Yesu ajja kusonyi ne ku kitafu oba naye ku mwoyo omutukuvu bivemu. Katonda bwagamba va ku mwoyo gw'abantu. Bw'okwata ku mwoyo abantu batabuka. Kitegeeza bode esobola okoowa okuyiga okola kyera ebikoma ebyomubiri bikoma olya n'okkuta omwoyo tegukkuta oguwa gwo receivinga paka ku ssaawa esembayo ate nga bweguwanga ate bwegureceiving ate nga bweguwa. Nze gambye mu relation yonna mwe kategori mukazi n'omulenzi n'abalenzi nange n'omusajja n'omukazi nti abantu basasika mu maka naye abamu baba bawundedde mubiri. Naye waliwo ekikwatagana abantu ne baawukana nga myoyo gye gikoze eki gye gikosebwa. Abo to kizibu bw'okosa omwoyo gw'omuntu tosaba kisonyiwo. Naye bw'okosa omubiri gwe saba ekisonyi. So omwoyo tegukoma. So abantu bwe bakwata ku mmwanyi waliwo ebintu ebigenda ku mwoyo gw'abantu. So ng'omukulembeze oteekwa kuba careful. Kino kyengenda okukola kigenda ku mwoyo gwabwe, ku mibiri gyabwe, ku ssanyu lyabwe. Bakyogera nnyo nti gundi kye yakoze kikosezza kyenkana ki. Bakyogera yes. Teri kikosa mubiri kyamaanyi nnyo. Teri. Bulwadde oyinza okulwala biki bayinza okukuba essasi n'owona biki byonna ekikosa omubiri si kizibu. Enjala ekuluma n'olya n'okkuta. Owulidde ojja mawala n'onaaba ekyo kyangu. Naye eky'omwoyo kirala. Kakati abafuzi baffe bateekwa kubeera eyo mu mwoyo ne mu mubiri nga byonna babimanyi. Kati bagoba amakanisa mu byobufuzi kitegeeza ki ekyo? N'ab'amakanisa ne bakkiriza. Kati ogoba otya ow'ekkanisa baani abaagana? Abakatholika bavaayo ne bagamba kyekitasoboka. Ffe tuliwo ogoba otya eddiini enzikiriza mu byobufuzi? Myoyo tetusobola ate okuva mu bantu ate abeetaaga okulyowebwa. Yes. Bw'oba ononunula enswa ofuuka nswa. Kristo okutununula yatulina okufuuka omuntu. Abakujjanga Katonda twandimudduse buddusi. Kati enjogera yaffe gye natandise nayo gye nagambye nti tukooye tuli bakoowu. Temuli bakoowu, temulina kye mukola. Omuntu alina kyakola okoowa. Obadde ki? Nina kye nkola ate nga nkoowa. Ndi musiru. Nvuga nnyonyi ntwala abantu 7 batwala Japan ndi pilot nga nkooyera mu nnyonyi omu. Ndi musiru. Ota abantu 7 olw'okuba okooye. Olina kyokola ate ng'okoowa. Ovuga motoka ate ng'osoma ng'okoowa. Ate alina kyakola yakoowa. Obadde ki? Simanyi baba ki. Tofaayo baba kitegedde oba tebakitegedde bajja kitegeera oba tebateekwa na kitegeera. Naye tutekedde naffe tuyinza okoowa abakoowa nga temulina kye mukola ate ne mugaa nti mukooye. Bw'oba okooye genda owummule. Lwaki ogenda mu bbaala?
lwaki onywa walagi ng'okooye lwaki ogenda ku mukazi ng'okooye ate okooye ate ogenda ku mukazi anoonya mbizi kati abaŋŋamba njiveeko kanjiveeko anoonya mbuzi embizi njivuddeko mbuzi oba nkoko zino enjoke sausage zino zebawoleza mu myala sausage bwe batunda obwo mukumakuba essaawa zino mumooca nkoko essaawa zamooca nkoko nze nzituuma ezo amooca nkoko ziba ssaawa za lwaggulogula sikawooza masiga kati ziri zamooca nkoko newuli ebikoko sausage mbokooyi no owulidde akooyi awuumula ekinyusi mu mboozi eno oba mu mulamwa gw'olwaleero kigamba nti lumya somesa lumba omubiri naye omwoyo kintu kyanjawulo nnyo toyinza kutta mwoyo togulumya ate ne bw'oba olowooza nti ogulumiza oba tokikoze ate bw'ogulumya totusaba kisonyiwo zikusanze tosaba kisonyiwo bayibuli kokwata ku mwoyo mutukuvu teri tosonyiwo kwata ku birala bw'okwata ku mwoyo zikusanze kuba teriri kisonyiwo teri akusonyiwa ne Katonda atakusonyiwa ate bwe tukkiriza kwata ku mwoyo gwange tojja kunsaba kisonyiwo no naye kwata ku mubiri gwange ojja kujja wankunga nti nkusonyiwa mu nkola ya in charge yasonyiwa mwene mwebuuza lwaki asonyiye yes omusajja yamukuba emmundu ate najja ne banywa bonna walagi era obalabi bonna baali bayaayi nyaffe naye yali muyaayi omusajja yamukuba emmundu azo ye kasozi azo mwenenyezambu ffe tuli bwana buto tumumanyi omusajja yakuba nyaffe emmundu kyokka nyaffe yatuula na musajja nga batandika kunywa walagi anti yeye ni charge bako ndooza ye yali amusonyi naye nga ffe tugamba kati yo oli omusajja yakosa myoyo gyaffe naye yakosa emyoyo gyaffe abaana abato era mwe temwamusonyiwa ffe tetwamusonyiwa na kati tetumusonyiwanga golaba maama we avaamu omusaayi ku makya manya ekiro avaamu omusaayi ali bwereere oli mwana muto yeekulula bwati omusaayi gugenda bwekuti mu nju yonna owulidde n'akakanyala oluuyi nga nsonyiwa kasozi simusonyiwa kubanga yakosa mwoyo owulidde abaloga abo boolaba baloga nnyo myoyo si mibiri kyova olaba bakozesa mpewo afuuwa mendi mwoyo owulidde tebaloga mubiri mwoyo gwo gwe baloga n'ogangayira awo n'otandika okweyita nze nafadda munveeko oyulidde abalungi omwoyo bakitwale obulungi tuleme nnyo okukosa omwoyo gw'abantu ate namubiri gw'abantu era nagwo tuleme gukosa gavumenti ennungi omukulembeze omulungi byombi abikola ki asobola obbi yes teminga mpolampola abiteminga mpolampola okiraba naye kati gwe n'ogabanya abantu n'owa layisinsi amakanisa n'ogawa bonna ne batandika buli omu kyayagala n'akikola n'ogoba abantu abali mu ntobazi nti baveemu ate abakanisa mwegali mu ntobazi mwegazimba amakanisa gonna gali mu ntobazi naye nabwo toganenya gagendayo nga mainstream babaganye nti siganye makanisa nganya abagoba atugoba ffe wano n'atugamba nti mugjeemu kiyosiki mu ntobazi si nnungi entobazi zirina okubeera tuzeewo obutonde bw'ensi lwaki ate owa layisinsi owa kanisa agizimbemu n'ebirala ate wa kanisa yekka wadde layisinsi ebirala n'ebirala naye ekanisa yo ekyazimbyanga ku lusozi kugenda nga okakalukana olinnya lusozi lubaga namirembe kibuli lusozi kati bw'oba ovaayo oserengeta owulira nga Katonda akuzzeemu oserengeta Katonda abakuzzeemu essaala zo ebizibu byo owulira biwewuse kyova olaba ekkanisa zizimbwawa oyambuka n'obuzito n'oyogera naye mu yeekaalu omukadde ayimirira namu bw'ati n'oyogera naye mu yeekaalu n'oyogera ne Mama Maria mu yeekaalu ye n'oyogera n'obimalayo oba okomawo n'owulira ne bw'otayogera naye omukuddeko owulira Katonda akuzzeemu
ne botayogera ne botasaba okwambuka obwa atenda twasabanga mu Lulatini nga tubitegeera Dominoes bo bisikumu nga naffe tuddamu ne tumanyi kye bitegeeza naye nga twalinya akasozi kali akenna milyango genda ku kanisa eri kasozi mukudda yawo tuyiriwa buyirivi speed abaana okimanyi Katonda zemu saraza tuwonye kanisa okitegeera kyekite naye kakati bambi abalokole ne babagaana okukola ki kati ate ebyo abalokole byo bizibu bazimba wansi bw'ogendayo ogenda oyiriva oserengeta bulungi ovaayo n'ebizibu tobirabanga lusozi tetusobola kusokakaawo mu programu yaffe ngitegedde be basinga obungi mu nsi okusinga ababi tutandika n'enjogera eyo lwaki kati bw'oba oyagala okukendeza abantu omwenge ebbaala bazizimbe mu wetlands mu biko kuba banaaba bagireyo balamu naye banaaba bamaze ogunywa nga teri mutamiivu ayambuka lusozi basula eyo mu wetland ebbaala zibeere mu biko abalabi ba Dream TV tubaagala nnyo kubanga muleeta feedback tulaba comments nti mutulaba munyumirwa mwami mukulu musoma muyiga abalambululira ensonga zammwe comments zisomebwa tuziraba ku mikutu gyaffe gyonna aba Impact amasimu mugakuba mwebale nnyo Impact FM mukuba mwebaza mwami mukulu ffe tugoberera ba producer bagoberera Nantongo ngoberera kuba mbeerako ye atwesonyiwa nagambe esonyiwe temuyina magezi nze sibiwulira bwe mala okuwa abantu emmere ennungi mbambaagazaaki ayogedde n'agamba nti yeggalira mu kisenge kye bw'aba akooye ne yeebaka oba takooye jitaye ne muumuza tubeerako nga tubagoberera mutulabye mutuwuliriza mutukoze eki ye ayina enkola agamba nti wemala okuwa show ennungi sibuuza muntu nti ate ebadde etya kuba nakakasizza nti ebadde ennungi kyogera ku batisite bana bagamba naafukamira n'okufukamira mbu bali abamulaba be bamukoze kyali mbo bannange abawagizi bange kanfukamire n'okufukamira mbayita mu ndabi ofukamirira otya abantu dokita afukamirira omulwadde munnange nyamba nkujjanjabe gwenfudde kindi oyo aba dokita Sajon yegayirira munnange njagala nkulongoose gwotufuula kindi bannange mumpagire longoosa omulwadde mu mbeera zonna gye tubeera mulamwa gwe tubadde nagwo nzigyemu kimu atugambye nti osobolera ddala bw'obanga kyoyagadde okulumya omubiri guno okuba ojja kujja ogwetondere naye omwoyo gw'omuntu tosobola gwetondera kasita ogulumya zikusanze mweraba